Abantu bangamba nti tebakuzeeyo mu kkomera. Njagala okutwala omukisa guno okutegeeza eggwanga buli omu ayimusa eddoboozi lye okwogera okuvaamu ekituufu. Bye twogera tebiwemula, bye twogera tebisiga bukyayi. Kikyamu, kivumirirwa gavumenti okukwata abantu ne babawa ssente ne bakkiriza emisango gye bataakola. Twaweebwa miliyoni 5 tukkirize emisango gye tutazza. N'abo bonna abaasigala mu kkomera ku fayiro kwe twali, omuli Sekitoleko Yasini Machete, omuli Kalanzi Sharif, omuli Kintu Abdallah Nambemu, omuli Muwonge Joseph, omuli Mwase Patrick. Abantu abo baagaana ssente okusobola okuba nti bagaana okukkiriza emisango nga tegyazzibwa. Script Balamu gy'ayogerako ey'okubba obululu mbu nagikoleramu ensobi ye yagimpandiikira n'engisoma nga bwe yagimpa. Balamu Balugahala ye yampa script n'aŋŋamba njogere nti twabba obululu, era nga bwe yagimpa bwe nagisoma. Simanyi kyannanga. Abagamba nti ndi mu kubalebula bantwale mu kooti, kale bampaabire bantwale mu kooti. Kooti ngibaddemu emyaka 4, sirina kyentya mu nsi, sirina kyentya. Nabagambye byonna ebikolobero ebisobola okutuuka ku muntu mbiyiseemu. Nja kwogera, sijja kusirika. Asirisa abamufu. Eggwanga lyonna lyetaaga liveeyo livumirire okukwata abantu nga babakwatira bwereere, ne babatwala mu kkomera ne babawa ssente ne bakkiriza emisango. Lwaki baatuwa ssente? Emisango tetwagizza. Abantu beetaaga baveeyo bavumirire ekikolwa kkooti y'amagye kyekola. Abantu ne babasiba, obujulizi ne bubula, ne babawa ssente ne babagamba mukkirize emisango. Ssente ezo nga Balamu yazituwa ne full figure. Na bonna abaasigala mu kkomera tebalina kye baakola. Abantu abo baagaana ssente za Balamu, y'ensonga lwaki Bairo baagaana okugibawa. Abantu abo baagaana ssente za Museveni, y'ensonga lwaki baabagaana okubayimbula. Temusuubira nti balina obujulizi bwe bagenda okuleeta. Mwetaaga Uganda yonna muveeyo, mutandike okubeera nga muteeka ebipande, oba buli omu akole ekisoboka. Abantu abo betaaleka mu kkomera bayimbulwe. Tebalina kye bamanyi, bali innocent olw'okuba nti baagaana ssente, olw'okuba nti baagaana miliyoni 5 ezaatuweebwa. Lwaki Bairo yaabwe tekkirizibwa? Kale baveeyo baddemu batukwate, tewali buzibu, tuli ready okuddamu okuwoza. Baveeyo gavumenti etukwate, etunnyonnyole lwaki yatuwa ssente. Bwe kiba kigamba nti kale nkola kikyamu, nti mbawaayiriza, ssente bampa zakinza omuzzi ow'emisango. Zampeebwa lwaki? Zampeebwa okunkwana, okundyeekadyeka, nsirike, nti nneme kubyogera. Era baatusuubiza nti bwe naabyogera bajja kunzita, bwe naabyogera bajja kuntemula, bwe naabyogera mbu simanyi bajja kunzizaayo. Kale banzizeeyo. Full figure. Bino bye bimu ku byantuukako mu lumu mwe twali nga ndi ne full figure. Kyantwalira essaawa 1.5 okuyima nga ndi ne full figure mu lumu. Ekyantuukako n'okutuusa olwaleero tekiyinza kunva mu bwongo. Full figure yajjamu engoyi nga yenna omubiri alinga gwe bakeera okukalirira.
full figure abulako kirevu sirina kitundu ku mubiri gwe kye nakwatako ne kindeeta appetite yali annyogoga ng'alinga ice cream engeri nga gye yalaba nti ndudde mu kkomera n'atunuulira oluvubuka olugogoofu n'alaba nti mu butuufu esikozesa ono full figure bwe kuba kugula kino kibawe example n'okutegeerera ddala nti ate nabagamba ne ku ntandikwanze bwe nali mu kisaati kya yero balamu kye yaleeta bwe nali nkola byonna bye nakola nakkakkana mbagambe nze ndi musaayi gwa Bobby sirokoka kuva ku ntandikwa Bobby andi mu musaayi temwerimba nabagambirawo ne bagamba nti naye byonna mbyogedde naye nze ndi musaayi gwa Bobby naye ndowooza temwabuuka mangu kale ntwala mu kooti ontiisatiisa ne kooti simanyi ngenda mutwala mu kooti baloya bange babalobaze ntwala bansibe kale bwe mba kyenkola kikyamu obadde tonkozesa gwatali kibiina ekigaba obuyambi kiki ekyakujja otuyambe mbu nze nakola mwoyo gwa ggwanga n'ennyamba mu basibe bonna abaali eruzira walaba kuyamba ffe kisiraani tolina kye watuyamba tolina kye watuyamba na kimu era toddangamu kuyamba kale koma kunze nakugambe ndina mu nteekateeka ekwata okulaba nga nzirayo mu kkooti omusango ogwo guddemu guwozesebwe nzireyo ku limandi banteeke mu kkomera nziremu mpoze gavumenti ereeta ettaaka gye nali nnina ereeta amasasi n'ekigendererwa kyago okuba nago kyali ki gavumenti ya Museveni et'omuyeekera nze ndi muyeekera nteekateeka na kutwala abantu mu nsiko sikkiririza nko mu gavumenti yono omutemu Museveni mutemu omuyeekera alina okukwatibwa n'ateekebwa mu kkomera ne mutabani we mbu twalya mu nsoolo kwe kisiraani abalya mu nsoolo kwe ate badda bweru nze saanya bantu gavumenti yakola nsobi okunta gavumenti yakola ensobi n'enteeka ebweru n'enninya ku ttaka lya Buganda temwerimba omutuufu w'okulya mu nsoolo kwe ye Museveni ne mutabani we Muhoozi Kaine Rugaba afaayo n'ayogera ebigambo ng'omutamiivu n'agamba agenda kukuba Kenya simanyi agenda kukwata ambasada waawa simanyi oyo Kyagulanyi sobola omusalako obulago ne mutakwata oyo waliyo okulya mu nsoolo kwe okusinga ebigambo by'oyo omutamiivu by'ayogera ayina ofiisi ennene aweereza mukozi wa gavumenti naye n'afaayo n'alaga oludda ku byobufuzi nga bw'agenda okukuba Kenya mwenge gwe ne mutakwata ndi mukubuuza gavumenti lwaki tefaayo n'ekwata evvubuka eryo naye abo babaleka naye ne bankwata nga bannanga okwambala akakofiira akamyufu akanuupu gavumenti n'enkwata n'enteeka mu kkooti y'amagye olw'okuba nti twali tunywedde nga twali tumaliridde embeera gye twalimu gavumenti twali tugifuukidde akayinja mu ngatto ng'erina tuta simanyi na kyatuterebula olwaliro amagezi we gazzeemu we twali tutuuse baali balina kututa buti myaka eno obujulizi bwali bubuze ng'ate ensonga zaffe baana baliwo nga buli omu azoogera abaana abo baakola ki olwaliro ne batuwa ssente kale banzizeeyo njagala gavumenti Uganda yonna abantu obukaddaana baveeyo balwanirire buli omu yenna afulumye eddoboozi ng'ayogera ku basibe abaali mu kkomera nga babalanga obwemage gavumenti neefayo neereeta ssente abantu bakkirize emisango egitaakolebwa kulya mu nsirukwe njagala ombuulire kale bwe kuba kulya mu nsirukwe mutabani wa Museveni akola kyebweru Muhoozi ku bigambo byafukumula bannange allo okutugaana nti omwenge mukyamu yalina ensonga n'agamba nti bannange temuddamu kunywa mwenge kubanga omwenge yaguyita ummul dhambi omwenge Allah yagamba nti ye maama w'amazambi omuntu agunywa asobola okwebaka ku maama we Muhoozi ave ku mwenge ajja kuleetera eggwanga lino ekizibu nga livudde ku mwenge gwanyu barakallahu fikum